bwe tuba tugenda mu mbuga tuyingira tugenda babiri n'omwami naye twatuuka ekiseera nga Kisitu atwawula nga amanaga amuyite Nnaalongo ayingire kati ntuukayo nze simanyi kati nasanga mu kisenge kye ateekawo abaana abo bangi basibye oba ab'ebyayi biki bangi abateekaawo abaalawo bw'ati kati aŋŋamba jangu ofukamire mu baana osabemu anti oli Nnaalongo kati nagenda okulaba nga yeeyambula engoye ne mugamba ate ng'okunamira abaana kati nga ye kyakola bw'ogenda yeewuwe mbutuufu akukyusa timing simanyi kiki kye yawanga kyakwambaza n'osigala nga ne bwodde ewaka abewako balabanga nsolo alina ekintu kyakwambaza ne kikuwunza kati lwali lumu nga ŋŋamba Nnaalongo ogenda kuleetayo omukeeka kubanga bajjajjaabo engeri gye tugenda okubajjayo oli eyababba we banaatuukira olwaŋŋamba naye Nnaalongo ng'omanyi okugirawo amagini gano kuba gagenda batta ne bw'onaakola ki kyonna kuba ne lwale ne we tunaamuleeta alimu amagini era bajja kutta bussi nfunira bukadde 15 nkugireyo amagini ago ne muganga sirina ssente naŋŋamba funa bukadde 15 nkugireyo amagini konze ne muganga naye ekyamazima nyinawo obukadde 7 naye ng'ajjukira kino nkikubuulira obukadde 7 obwo ekyamazima tezaali zange zaali za musajja ewaka Ssaalongo kati nga nze mmanyi nti kino ekintu oba kinkolerako nyina ebibiina byange enfuluma ebibiina nso okujjayo looni nenkola ki eri gye nkola nnyinza okujjayo ssente nentopingawo Ssaalongo anaagayo okunsaba ssente nga nzikola ki ssente zaalina za kuzimba twali tulina we tuzimba olw'obusungu obungi anti ye yakinteekako ssente nzikutte ngenze waka nzijeyo ssente obukadde 7 mbumutwalidde ne muganze ntaasa amagini ago nakwata ssente z'omusajja obukadde 7 nga mbutwale wa Kisitu Kisitu nga kati kanzi gye amaso amagini omusajja dagenda kutta omusajja mutemu omusajja gwe tomulaba kati aŋŋamba kati ojja kuleetayo omukeeka ogwo bajjajjawo kwe banaatuukira konze tewali buzibu leeta omukeeka gwa kalannami najja kuolwo yaŋŋamba omukeeka ogwo olina okugwalirira n'osula ng'okuma ekyoto olina okusula ku kyoto mpaka bukedde paka kumacha konze tewali buzibu nja kikuma akusula obusuza ku kyoto kyenjagala nkikola ki nkyagala ndeeta omukeeka munnanga agwalirirawo mu mbuga ye nga agwalirira nga mbeera ntandika okukuma ebyoto nzija n'amanda n'akabaani nga ntuula nkuma ekyoto ziwera ssaawa 5 awo ng'agenda agamba ab'ebweru tunnyuse mugende mwebake nga nze nsigala muli mu mbuga nkuma ki kyoto zaali ziwera 6 ng'agamba ng'afuluma ebweru nze mmanyi naye annyusa agenze waka nze genda sula muno mu mbuga nga nkuma ki kyoto mba ndi awo yagenda okudda yajja ajjeemu ekkanzu ate ali mu sleeveless nengayi nze ne mmanya nnyuse naŋŋamba Nnaalongo kuma ekyoto nno osabe by'oyagala naye tosabaako bibi konze kale kuma ekyoto munnange nali ndi awo alina waakolera bw'ati ateekayo eri katene gye yafubutuka naera okulaba omuntu angwira bugwizi nengayi ate jjajja abadde ki naga okulaba nkwata ku mwana eŋŋamba ye ngezaako okwerwa nako musajja w'amaanyi anyigiriza nengayi sijja kulimba omusajja oyo yaŋŋamba nti omukeeka gwo gwereetedde gwakugira bajjajjaabo kati kankulage nti nsobola okukola ki okukozeseza ku mukeeka gw'oleese mu mbuga ye ngezaako okwerwanako sikyasobola nsimbye amagulu amusajja w'amaanyi yakomekereza ankozeseza mu kunkozesa nali nyina olubuto lwali lwa mwezi gumu nga gumu kitundu awo mu butuufu sijja kulimba nagenda okutuuka okuvaayo enkeera obuto natuuka eka lwavaamu Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigookola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireku nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima kale yonna gy'osinzidde okubanga olaba nziramu ate okukwaniriza ku mukutu gwaffe guno n'ali ku TV emabegako awo twatandika emboozi ya omusawo Kisitu musawo wa kinnansi abeera sayidi z'ebuddo eyo omusawo ono kigambibwa mbu atuusa ogw'obuliisamaanyi ku bakyala osako n'abaana abato naŋŋamba jangu wano wabweru ku geeti tugenda wabweru wa geeti naŋŋamba tulina omukolo gwe tugenda okukola nga ze n'akagoye akeeru
tulina omukolo kwanza mukolo ki tukutereeza jjajja kwanza akagoye kaki tugenda kukola ki kutereeza kukkaliza nsonga za jjajja konze jjajja nti jjajjaawo konze ate akagoye bamukaliriza bweru nti agwe jangu bali waliwo olusuku lw'amayirungi kati nga ŋŋaana nga nkaayana nga nkwata ku mukono nga nsika konze ontwalawa nti jantukaliza obuyinza jjajja kati weyateekawo akagoye wansi nga ŋŋamba weebakaawo konze neebakaawo ate obuyinza mbukaliza neebase ogenda kunkola kinti gwe weebake n'akambuwala nga gwe saddaaka teba ndozaye kati yabanga saddaaka kuba yabangako ekintu kyabagenda okuyingizamu nendoza akikoleramu eyo mu mukodyo obwo ataddewo akagoye nga ŋŋamba weebake nemwana neebake ate neebakirewo ki oli mwana muto tomanyi nemugamba sijja nemuga igulu nenkitegeera we yagaa nti oli mwana muto tokitegeera nenkitegeera nemuga kati ate ove ku mwana nga atodde ku nze nti gamba nalaga nti ye talina ng'olaga nti mutalina buko kitegeeze ekyokubaka ku mwana we yakikkiriza teyakyegaana era bwe namugaana nagamba nemuga kati ave ku mwana atodde ku nze tekisoboka nti ate lwaki nayagala okugira ku mpaka era kati engeri gye nali nti nali muzitozito nga sina maanyi nava wansi era nengezaako okwerwanako era siga nti kale yagira nnyo kubanga engeri gye nali nwerwanako yankoonako katini kubanga nali sikkiriza era nagaana kati ndoza nayagala yatuukirize ogugwe ng'oli bwanayagala okukwatisa amaanyi naaba nga takuggwereddeeku wenna naye nga yantuusa wansi nangwako naye nenwerwanako olabanga nti takola ki tankozesa nankwata omukono nagukuba eri neera nensomatuka yali ngaera bw'obitegeera nga omuntu amaze okweyambula kati ng'asembezza omukono gwe era gwankoonako kati era bwebanga yankoonako kitegeeza nti aba yakola ki yakozesa ki maanyi singa nti teyanyingira nti anyingire naye nga yakola ki yankoonako kubanga yakozesa amaanyi kati yali amaze dde okweyeteekateeka nga yamaze osumulula byonna ebirundi y'okutuuka okugenda eri kene neerwanako ng'omukazi era yakiyingiza ekitegeeza agezaako okwerwanako ng'omukazi kati ndoza bw'aba akonye kuli aba tafunye kyakola ki kyayagala bw'aba akomye wali ku ngulu zaka aba tafunye kyakola ki kyayagala emboozi zaffe ezasooka emabegakaawo twasooka n'omukulu kanga vve ono yali alina mukyala we ewaka omusajja ono Kisitu gwe yaliisa gwe yatuusaako ogw'obuliisa amaanyi nga kw'otadde ne muwala waabwe. Omukyala yannyumiriza omwami oyo yamuyita mu kifo ekimu n'amugamba nti tulinayo emikolo obudde bwe bwatuuka obw'ekiro yayitibwa n'afuluma n'amugamba jangu yamufulumya wabweru wa geeti yali akutta akagoye akeeru kati bw'obuuka ekkuba erisala ku geeti waliwo omusiri gw'amayirungi awo gy'alaga yamanyi ng'emikolo emirala egikolebwa ng'ozalowooza bikyuseemu ebyaleero emikolo givudde mu Namumbuga kumbe bagenda saddaaka ye kumbe naye agenda mu Baabiro kyatamanya yasooka n'amubuuza mukolo ki tugukola tutya tinze naawe tulina okwegatta n'amugamba tekisoboka sisobola kwegatta naawe ye nenkikola omwami wange n'amanya otyo yamugamba nti teri ayinza kumanya era nze ndi waggulu w'okumanya yamugamba bw'otakikola emyoyo gigenda kukutta oteekeddwa okukikola yakwata omukazi oyo kifuba omukazi yalwana n'alwana omusajja yamusinga amaanyi nze ku luuyi olwange omwami oyo yakozesa maama ate n'akozesa n'omwana olina obukakafu obulaga nti omwana oyo bamwebakako obujulizi bujja kuviira ddala mu bakyala abo abeesobolayo baba akimanyanga nga we bali mu kifo ekyo ti omwami oyo akozesa omwana oyo ayita mu bulumi era bwe nkowoolera gavumenti ekitongole kya poliisi tusaba kutuyamba okukwata omwami oyo Bunnambiro Kisitu Alex
omwana oyo yasobola okuddizibwa eddembe lye ng'omwana omuwala. Omwana oyo yeetaaga obujjanjabi essaawa eno era tusabira ddala Omutonzi atusaasire abe nga yamubikkako akasubi ng'omwana oyo akyali mulamu bulungi. Ate nno ku mulundi guno tuzze ate eri victim number 3. Kale munneegatteko twanirize ate omukyala victim number 3. Ndira omukyala Naalongo gwe baatuusaako obuliisa maanyi. Naalongo Wanjisebo oli otya? siri bulungi. Siri bulungi n'akamu. Amannya gaffe Why? Amanya tugerekere. tugerekereze. Naye ng'abakuulira eddoboozi bakutegeera. Abampulira eddoboozi era bantegeera. Naye mwennyini akutegeera. Era ntegeera. Oli otya? Siri bulungi. Siri bulungi. Sooka otubuulire byatandika bitya ebyo byati? Munnaye lwali olwo nga nsituka nali n'omwami wange. Naye nga bannaalongo tebamala gagaga bazannyirako. Owaaye oli omwami oba kamuyita omusajja ayina ebibye bizibu. Otyo? Kubanga ekintu kyasookerako ddala ayina ekintu kyakwambaza ne kikuwunza n'osiga nga tokyali mu mbeera zo zaabwe. Sooka olinde tubadde tuli wali eri ng'ogenda ne Ssaalongo. Nagenda ne Ssaalongo tugenze ku nsonga z'abaana. Kwalula? Kumala kuba nga bumanyi era abaana kusiba baana kola ki nga munnaye yatulagira yatugamba oyo kafulu. Otyo? Netugamba ate kati tunaabeera wano abaana katugende tukole ki nga munnaye tugenda tumale ensonga z'abaana. Bwe twatuuka nga kisi twatwaniriza era nga tumunnyonnyola ensonga etuleese nga ekyo kyangu tugenda kikolako kofe weewaawo. Kisitu nga atandika otulaga ebintu bye tulina okugenda nabyo bye tulina okukozesa. Olw'okuba nti ensonga yali tute twali tujaagala era ne tugenda mu maaso n'ensonga eyo. Twatuuka ekiseera olwo atandise otubuulira ensonga nga bwe zigenda okutambula. Mulina okukola ebijjulo, mulina okukola bwe muti naye nga abiwanvuyaamu. Tutuuka ekiseera bwe tuba tugenda mu mbuga tuyingira tugenda babiri n'omwami. Naye twatuuka ekiseera nga kisi twatwawula nga amanaga amuyite Naalongo ayingire nga nnyingira. Bwe ntuuka munda nga ngamba naye no Naalongo omanyi amaanyi g'olina ga njawulo ku gabbaawo. Oli Naalongo naye tosaanidde kubeera n'oyo Ssaalongo. Kuba Ssaalongo oyo si Ssaalongo mujjuvu. Konza ate bitya. Ate nga yakuzaalamu abaana. Nga twasobola okuzaala abalongo ate bijja bitya nti mu nsonga z'abajjajja we tabaaki si Ssaalongo mujjuvu oba Ssaalongo obujjuvu buli wano. Nemugamba ewuwe. Nemugamba bitya. Tujja genda tukola emikolo gya biraba. Konze sinali siri mulungi nnyo mu nsonga ezo nga sizimanyi nnyo. Kati munnange nga tutandika nga gamba naye ojja kubeera ng'ojja ng'okuma ku byoto bya bannaalongo kuba kati gwe ekiti ky'otuddemu kinene. Konze tewali buzibu kuba kyenjagala nkikola ki nkyagala ensonga z'abalongo. Kati atuuka ekiseera ayita Ssaalongo olwo kati abeera atuwanyisiganya takyaga tutula FMB. Ssaalongo omanyi obuzibu bw'olina Naalongo oyo mulogo. Olwo atwawula. Naalongo nno omulaba agenda nakutta kuba bya pulaani nga byonna byakola ki byakutta yeerimbise mu kusiba abaana naye nga Naalongo ayaga kutta. Kati olwo nno tutandika okukyankalana. Nze bwe nnyingirayo ngamba naye gw'omanyi Ssaalongo oyo n'okugula amagini yagula amagini bino byonna alimba bulimbi era ateeka okuba nawe yakuwonga ki mu magini n'abaana bonna bonna ndaba bagenda kufa. Olwakukyusa timing. Neŋŋamba omusajja gwe mmaze naye emyaka 13 kijja kitya. Naŋŋamba gwe nno nze bajjajja wano byonna babindaga era nkubuulira oli mufu oba teweeyambye. Neŋŋamba afudde. Bwe tudde ewaka olwo tutandika oluyombo. Ssaalongo oli mulogo. Naalongo ate naawe ondoga. Ate naawe wakola bw'oti aŋŋamba Ssaalongo yakubbako n'empewo zo zonna tokyazikola ki tokyaziina oli mugezi nnyo.
neŋŋamba twagala kweyuzayuza kati nga ye kyakola bw'ogendayo ewuwe mbutuufu akukyusa timing simanyi kiki kye yawanga kyakwambaza n'osigala nga ne bwodda ewaka abewako balabanga nsolo gwe bwodda ewaka ewo abewo balabanga nsolo kuba natuuka okubanga nesango nze mutunulira nga njagala namufumita bufumisi kiso ng'owampulira obusungu buli we mulaba obusungu bukola ki bunzijula munnange nga tutuuka kukola ensonga z'abaana olwo essaawa etuuse y'okukola ensonga ezo bwe tutuuka atugamba tulina era muddayo mwenna olwo tugenda ffenna n'obusungu bwammwe naye ng'atugamba mulina okusooka okujja abaana kuki ku ttale abaana tusooka bajja ku ttale olwonze manyi ndaba bipya byonna baŋŋamba bigambe sibitege nti kale nga tugenda ate mu kugenda ku ttale yatuwa abantu balala abo babeera nabo mu mbuga ye n'asigala n'abagamba mugende mukole bwe muti ne tugenda era mugyeyo abaana we twatuuka nga tuleeta abaana nga tuyimba ennyimba ng'akola mikolo nga tugamba ng'agamba ye kati abaana ebibbo bino enkya mu naabitwala naye Nnaalongo Sula eri mu nnyumba ya Nnaalongo anti alinawo amayumba mangi alinawo nti za Nnaalongo y'abaana amanya ya Musambwa gundi nnyingi ennyumba eziriwo ewuwe lulinga lubiri kati ekyokero weekiri kati munnange kati nga ŋŋamba nti naye gwe Sula eri mu nnyumba ya Nnaalongo gyojja okufunira buki obubaka konze kaale nga nsulayo nali ne muganda wange yali amperekeddeko nga tusulayo mu nnyumba ya Nnaalongo Ssaalongo amusuzizaawa Ssaalongo simanyi ye ennyumba ate gye yamuwa gye yasulamu nga yasulawo gye yasula tweraba ku makya akeera ku makya olwakeera ku makya yajja yatusanga tukyebase engeri gye twebaka leeti yatusanga ffe tukyebase eno ng'akonkona nga ŋŋamba Nnaalongo nkwagala konze kale bw'ona amaliriza okwetegeka nkwagala munnange nga bwe namaliriza nengenda ne naaba nenzija nasanga atadde ng'eri akatebe awo ku kyokero kye nga waatudde nange nentuula jjukira simumanyi naakagendayo ndi mupya sibimanyi ebyayo ndabawo abantu bangi kuba nga abantu we bali bangi ate nga bamukkiririzaamu olwekyo kyabateekako ekimala obbawunza wali oba olaba nga watuuka munnange nga ntuuka nga ŋŋamba naye mukyala wange yakufunyeeko obubaka konze mukyala wo nti ye nimubuuza mukyala wo wewaka nti ye nga nteerako ka audio kumbe abo abantu bakozesa badiringa nabo kati ye bwalaba omukazi ng'amanyi nti oyo nnyina okumukwasaganya kati adinga ne bali be yakozesa edda anti bonna ababeerawo yagamba bakazi b'emyoyo gy'abamuwa kati nga ŋŋamba mukyala wange yakufunyeeko obubaka konze ate bubaka ki nga nteerako ka audio nti nange mukyala nga akedde kansindikira konze nti kuba abimbuulidde ne mugamba oyinza obutakkiriza n'akansindiki ne mugamba akoogerere ku gundi mu voice nanteerako nanteerako ng'omukyala agamba nti nakuloose gwe ne Nnaalongo oyo nga mumala abalongo nga mwegasse mwembi otyo we nagiwulira ne mugamba ate kijja kitya naŋŋamba anti oli Ssaalongo gwoyina nti mukazi we yafunye obubaka nti oyo kisitu nange tuyina okwegatta fembi olwo tukkalize ensonga z'abaana abo abalongo baggumire betwajjeewa betwazze okutereeza mugamba ate kijja kitya n'agamba anti olwo kati bajjajja be baleese ekyo nagambye oli si Ssaalongo mutuufu biki ne mugamba kati ate olwo nga ye teyakindaga nti bagambye nti twegatte fembi wabula yagamba gwe ne Nnaalongo mulina okukkaliza obuyinza bw'abaana abaki abalongo kati bwe nawuli okukkaliza ne mubuuza ate ekyo kyeki nti anti kati abaana olwo mba mbakaliza nga bafunye amaanyi kwe mulina okutwala abaana nga batereevu konze simanyi byakukkaliza munaye nga ŋŋamba era tukkirire eri ewange emmanga anti wulira nze simanyi kyaŋŋamba ne tukkirira ewuwe nasanga mukyala we atudde awo mu ntebe mu ddiiro mukyala we yannyaniriza omwami nga yayingidde edda mu kisenge omukyala ŋŋamba genda omusanga eyo ngayi ate mu kisenge kati ntuukayo nze simanyi kati nasanga mu kisenge kye ateekawo abaana awo bangi baasibye oba ab'ebyayi biki bangi abateekaawo abaalawo bw'ati kati aŋŋamba
jangu ofukamire mu abaana osabemu anti oli Nnaalongo. Kaliza. Kati nze nga manyi ekyo kye kitegeeza nga nfukamira nange mu baana nkole ki nsabe. Nenfukamira mu baana nensaba. Kati nagenda okulaba nga yeeyambula engoye ne mugamba ate ng'okunamira abaana. Nangamba nedda nti tugenda kukkaliza baana. Ne mugamba yi kati ngenda okulaba agenda okusiba ki omunyolo mbuuka nkwata ki oluggi. Kati mu kubuuka okukwata oluggi nangamba ate kakati Nnaalongo ate kati ne mugamba ate ebyokweyambula byabaddemu. Kati mu kukwata oluggi naluggula buguzi n'enfuluma. Olwo n'enfuluma n'enziruka n'enkola ki ngenda n'enzirayo eri mu mbuga saayogera n'ensirika n'empanga kinzitoweredde nenga yi musajja kiki. Okukkaliza kuganya. Kati jjukira bw'oyingira nga bwe nkuganya nti ekintu ekyo kyakwambaza osigala mbutuufu obeera nga obwongo bwo tebukyategeera nga bw'olina kutegeera. Kati munnange agamba kale wadde n'atutuuza ne Ssaalongo n'atubuulirira abaana mubatwala naye mulina okukola we muti abo baana bakulu biki abaana. N'akwekalizaamu kutunulako. Munnaye nkujjira. Kati atwatuteeka mu mbuga atandika otubuulirira abaana mugenda batwala naye bwe muti naye Ssaalongo nkukuutira Nnaalongo alina okubeera ng'akomawo akuma ebyoto kubanga ye mutwe omukulu biki kati naffe nga tukikkiririzaamu. Kiri olwo nkyese nenga ndoze ebyabikolera eriwe kasita nze nakoze eki naye nyina okutereeza abaana bange kasita munnaye nga mbeera ngendayo nkuma ebyoto naye mukugendayo okukuma ebyoto amala ngamba naye Nnaalongo olina okutereeza bakama abo empewo zo zikubanja. Omusajja yazikubbako olina okuzzaaki empewo zo ate n'ekyokubiri omusajja yakuwongayo mu majinni golaba otegeera bulungi naye nga jjuka yakikwambaza golaba otegeera bulungi gutolaba ng'olina enjawulo gutolaba ng'obuukabuuka gutolaba nga biki n'amaka nno toyina gutolaba nga n'amaka gonna byonna yateekayo amajinni biki ne mugamba kijja kitya musajja ne banga omusajja antami owange nga antami omusajja agakunzita ne famire nangamba ate okyali awo ne maama we yamuwongayo dda. Namugana ne maama wange kyokka nga jjukira nkimanyi maama wange mulwadde abeera ku bwansi nenga kitegeeza omusajja yaviirako maama wange alwale kuba n'ebyalwadde tetubitegeera kitegeeza omusajja yawongayo ne maama wange awo obusungu ne bukola ki ne bulinnyira ddala. Kati munnaaye mbeera ngenda nkuma ebyoto nga nvaayo sisulayo nkuma ebyoto nga nvaayo nkuma ebyoto nga nvaayo anti munnaaye yaŋŋamba nkumenga ebyoto. Okumanyi wa Ssaalongo n'obusungu bwo. Nze nga nyina obusungu naye Ssaalongo sikimulaga naye ng'obusungu obundi ku mutima sikyayagala Ssaalongo kwogera naye sikyayagala nga neewaka mpulira saagala kubeerawo nga mpulira mu butuufu nyina obusungu. Kati lwali lumu nga ŋŋamba Nnaalongo ogenda kuleetayo omukeeka kubanga bajjajja ab'engeri gye tugenda okubajjayo oli eyababba we banaatuukira konze mukeeka ki nti leetayo omukeeka gwa kalannami konze olwo nkuddirayo emabega. Olwaŋŋamba naye Nnaalongo naye okola mulimu ki mubuulire omulimu gwenkola nga ŋŋamba nga mubuulire emirimu gyange gyonna nemusuubuzi nkola bwenti nkola nga kale naye Nnaalongo manyi okugirawo amajinni gano kuba gagenda batta ne bwonaakola ki kyonna kuba ne Lwale ne bwe tunaamuleeta alimu amajinni era bajja kutta bussi nfunira bukadde 15 nkugireyo amajinni ago nemuganga sirina ssente naŋŋamba funa bukadde 15 nkugireyo amajinni konze nemuganga naye ekyamazima nyinawo obukadde 7 naye nga jjukira kino nkikubuulira obukadde 7 obwo ekyamazima tezaali zange zaali za musajja ewaka Ssaalongo nga bw'omanyi mukwatagana nze ntereka ssente biki nga ŋŋamba nga mugamba kati nga nze mmanyi nti kino ekintu oba kinkolerako nyina ebibiina byange enfuluma ebibiina nso okujjayo looni nenkola ki eri gye nkola nyinza okujjayo ssente nentopingawo Ssaalongo anagayo okunsaba ssente nga nzikola ki ssente zaalina za kuzimba twali tulina we tuzimba munnaye nga nze bannaye tukyali mu mboozi ya Nnaalongo naye enkuba bwe mulaba nga tuggyeko tugenzeeko ewantu ewalala mumanya enkuba yeetututte. munnange olw'obusungu obungi anti ye yakinteekako ssente nzikutte ngenze waka nzijeyo ssente obukadde 7 mbumutwalidde ne muganze ntaasa amajinni ago nokwata ssente z'omusajja kadde 7 nga mbutwale wa Kisitu situnga gakati kanzije amaso amajinni omusajja dagenda kutta omusajja mutemu omusajja gwe tomulaba munnange nga nkwata ssente nga ziwanga nga nesigadde nkubanja juka yansaba 10 n'obwo 15 nga nsigadde nkubanja ssente zange ngenda kukola nti okuzifuna kuba mu abantu mbamanyi otumala obbakolako mudduka temudda
omumala okutereera ne munana ne mugamba sisobola kuba kyoba ontaasiza kiba kinnaŋŋamba nedda ndekera kiraga nti nno nsobola okufuna sente zange ne muganze siri mubbi ekyamazima okusinzira ne byenkola siri muki sisobola kukumpanya kubanza ekizibu oba okimponyeza nja kuwa sente zo nedda nalongo ndeeta endagamuntu ne mugate gwa tali manere endagamuntu nedda mumumanyi okudduka konza nkimanyi sente ngenda zikwendagamuntu yiyo nga nkwate ndagamuntu nganje okuba nkimanyi sente zengenda zikola ki zimuwa kasita ntaase ekizibu ngagaye kati awo nkikiriza sente zangu ojja zimpa ntambula ngende ewaka ate nze gwe kunkwatira amagini kati aŋŋamba kati ojja kuleetayo omukeeka ogwo bajjajjawo kwe banaatuukira konze tewali buzibu leeta omukeeka gwa kalannami najja kwolwo yaŋŋamba omukeeka ogwo olina okugwalirira n'osula ng'okuma ekyoto olina okusula ku kyoto mpaka bukedde paka ku makya konze tewali buzibu nja kikuma akusula obusuzi awo ku kyoto kyenjagala nkikola ki nkyagala ndeeta omukeeka munnanga agwalirirawo mu mbuga ye ng'agwalirira nga mbeera ntandika okukuma ebyoto nzija n'amanda n'akabaani nga ntuula nkuma ekyoto ziwera ssaawa 5 awo ng'agenda agamba ab'ebweru tunnyuse mugende mwebake abantu babeerawo bangi buli omu ng'ayingira mu kayumba ke ng'akola ki bw'abasula eyo abasula ebweru bw'abasula mu miti buli omu alina wayeebaka nga nze nsigala muli mu mbuga nkuma ki kyoto nkuma ekyoto ziwera ssaawa 6 zaali ziwera 6 ng'agamba ng'afuluma ebweru nze mmanyi naye annyusa agenze waka nze genda sula muno mu mbuga nga nkuma ki kyoto mba ndi awo yagenda okudda yajja ajjeemu ekkanzu ate ali mu sleeveless nengayi nze ne mmanya annyuse naŋŋamba nalongo kuma ekyoto nno osabe by'oyagala naye tosabaako bibiko nze kale kuma ekyoto munnange nali ndi awo alina bw'akolera bw'ati ateekayo eri kateni gye yafubutuka naera okulaba omuntu angwira bugwizi nengayi ngezaako okwerwanako jjukira musajja w'amaanyi yaliye ng'omuntu naye mu mbuga ye mwakolera mu mbuga ye otyo nga ngenda okuwulira omuntu angwira nengayi ate jjajja abadde ki kati mukungwira kuno jjukira nti eri namuddukako kati akozesa chance eyo ankwata bwati nage okulaba ankwata ku mwana eŋŋamba ye ngezaako okwerwanako musajja w'amaanyi annyigiriza nengayi sijja kulimba omusajja oyo yaŋŋamba nti omukeeka gwo gwereetedde gwakugira bajjajjaabo kati kankulage nti nsobola okukola ki okukozeseza ku mukeeka gwoleese mu mbuga ye ngezaako okwerwanako sikyasobola nsimbye amagulu amusajja w'amaanyi yakomekereza ankozeseza mu kunkozesa nali nnyina olubuto lwali lwa mwezi gumu nga gumu kitundu awo mu butuufu sijja kulimba nagenda okutuuka okuvaayo enkeera obuto natuuka yaka lwavaamu olw'amaanyi gali ge yakola ki eyanyigiriza kuba yanyigiriza nga womayo omuntu arepinga natuuka kati olwo nninga muguwa ddalu nako obuntu kanvuddeko omanyi omuntu okutulugunya mind zo bwe zikyuka nempanga kati sikyategeera Salongo agenda okulaba mbutuufu nga nebyenkola tebitegeerekeka agenda okulaba ndi mulalu olowooza miliyoni z'omusanvu kati ngamba ate omusajja agenda kunsaba sente ze ye ngenda bijjawa twakola olutale ewaka ne Salongo twakomekereza wala kyemmanyi nti poliisi ye yatutaasa ng'omu agenda kutta munne poliisi ye yatutaasa Salongo akwatakwataga omukazi kiki olwo kati ndi muguwa ddalu sikyategeera nze namala ebbanga nga sitegeera Salongo atuuka okunsaba sente nga mugatomanyira ne sente zo siziina nze nga byenjogera tebikyakwatagana Salongo aga omukazi mulalu omukazi twagenda bya mirembe nga kuganza enfuusa ekitali kyamu ne mubaana bange nga n'abaana bantya ewaka sikyasobola na kufumba mmere kuba namugamba twawule n'entamu buli omu afumbe yekka nga nze buli kimu nninga ndaba oli mulabe wange munaye Salongo ngamba sikyakusobola genda ewammwe olaba ne sente zange zonna ziweddewo simanyi gye zaalaze sikyakusobola ewaka wano genda ewammwe bw'oliterera tuliraba ekyokukola ki ekiddako naye nga toleese sente ezange sikola ki sikwagala wange munaye nga nkwata ekkubo nzira ewaffe mukudde ewaffe maama wange akyaliyo olwandabako yatema mulanga nga nze ndi muguwadde kuba nagendera na mungoye za kusiibamu
ntuuka ewaka ngamba kiki ngenda nakasawo kati nina ngoye za kusiibamu ze nali nyambadde mbutuufu nga ne byenkola ewaka tebitegeerekeka. Olabalongo baliwo aba mbalese waka naye babbanga ki baana bwa myaka 3. Jukira abasoma basoma neŋŋamba kakati nkoze ntya kubanza omwana wange omukulu wa myaka 12 bonna ndesewa waka. Nze mbadde mmanyi abaana bange basomye batya, abaana bange bakoze batya, abaana bange bakoze batya, olondeseeyo naye nga si kyabajjukira nti nnyina n'abaana. Olalukidde ddala. Nze ndi mulalu. Ntuuka ewaka mama wange agamba naye tukoze tutya. Munnange naye antambulirako ng'omuzadde. We yantambulirako kwe kulanga nsobola okwogera naawe essaawa zino kuba nali sirina buntu bwonna. Kati nzira engulu nzijjukira olwo memories zange okuddayo emabega ntandika okujjukira biki ebyakola ki byaliwo ngawo binyumya kati aliwo nga wembikunyumiza. Ayi kye nakola ng'era omuntu omukalabakalaba nga sigenda kutuula omusajja ono njagala akome ku nze era kyensuubira bw'aba nga adde akola omuzoogo ekyamazima yakoma kyensuubira asobola okukoma ku nze kuba nagamba sisobola kutuula kumuleka nina okwekubira ki n'abalala bonna bazaakikolako akituusaako baba nga baasirika kuba baatya nga tewali asobola kuvaayo neŋŋamba nze sisobola kusirika kubanga nina okulwanirira bannange n'abaana abato be nalabayo ndi muzadde ndaba bakyala bannange mo nabona gye babonyeebonyeemu ng'ate nze nnyina obusungu bungi neŋŋamba nnyina okukozesa omusajja ono tulabe nga tutisi tufunye obwenkanya. olwo sente zo ozeerabidde olwo sente kati byonna mbijjukira nti sente z'omusajja nazikola ki naziwaayo naye ng'omusajja newokuba essimu ye n'abeewaka n'obakuba essimu tewali tasobola kukwata ssimu zaffe wabula bonna yababulookinga neŋŋamba naye nja kirwana. Kye nakola nga ŋŋamba naye Kisitu musawo wa kinnansi ate balina ababatwala waggulu naye bwe mbatuusaako ensonga ezo tebasobola bakola batya. Kye nakola olwo jjukira kati ntegeera kye nakola nga noonya ku nnamba zaabwe ez'essimu nga nkubirako omukulembeze kuba waggulu kuba Senga Kulannama kyekitugundi kye yalimu oyo Kisitu ekya Senga Kulannama. Nze natuuka okutuuka ewa Senga Kulannama gye nali sigendanga ne ntuukayo ne mbanyonnyola ensonga zonna nga bwe zaakola ki nga bwe zaatambula ne baŋŋamba katukole enteekateeka Kisitu tulabike nga tumuyita mu kanso yaffe tubeeko bye tukwasaganya nga tekinnasajjuka konze munnange nga Kisitu bamuwa olunaku ajja basinkane tusinkane ng'abantu olwo ne bannange bwe nali mmanyiiko mbakubira ku masimu abaali baŋŋambako ekizibu ekyo ekyabatuukako baŋŋamba abo oba ovuddeyo naffe katugende emabegawo tugenze olunaku lwe baatuyita Kisitu yagaana okujja teyajja tuli wa Senga Kulannama olwo Kisitu teyajja ne batuwa olunaku olulala nalwo teyajja naye nga bamukubya amasimu naga nzija enkyanzija lwe twagendeyo twasooka gendeyo Lwakusatu naganza olwaliro mbadde bizinesi kiki naye ngenda kujja Lwakutaano ne batugamba mukomewo era ffe ne tukomawo Kisitu teyakola ki teyalabikako tubagamba naye twagala obwenkanya ne batugamba kakati eyo ensonga ewanvuye kuba ffe atutenguye tubadde tulina engeri gye tulina ogikwasaganya naye akikoze eki ekitegeeza omusango agumanyi. Kati kye muba mukola mugende ku poliisi mutandike ensonga zammwe ku poliisi ye emutwala kofi kali nga mbakulembera abakyanga nga tugenda ku poliisi n'abaami baffe nga tutuukayo ku poliisi y'e Buddo nga tutuukayo nga tutandika okukola statement. Twakola statement nga bazitujjako wali omukyala CID nga atubuulira byonna olwo omukyala oyo tutuukayo batugamba nti baleetako ne keesi bwetyo nga ya defilement n'engera ya Kisitu. Naye katugende ku shedi Naalongo enkuba ndaba etusazeeko kale abatulaba gawe mbagambe tubadde tuli side zawali enkuba ne tuteteganya
tukomye tukyali ku mboozi ya Naalongo olugendo lwe Naalongo agudde eddalu bamubbyeko $7,000,000 ate bamutusizaako n'ogw'obuliisa maanyi. Omusango gwe guno amaze n'agutwala ewa Ssenga Kulannama akulira abasawo ab'ekinnansi. Musawo bamuyise emirundi 2 agaanye. Kati ensonga tutuuse ku poliisi e Buddo, tuli wa CID. Naalongo tutuuka e Buddo nga olwo ndina abalala kuba baawulira nga nze nsituse nabo ne bagamba bana inaffe twafa dda ne tugenda. Olwo bakuwulira batya? Bwe nagenda ewa Ssenga Kulannama mbaako bannange benkubako be nasangayo abaafuuka mikwano gyange Buddo awa Kisitu. Kati mbabuulirako ku kye ekyantuukako baŋŋamba gwe badde ffenna nno byatutuukako dda ne mbagamba mwalinda ki timunnange ne baŋŋamba munnaye nga tetulina gwe asobola tukulembera ne mbaga kati mujje tugende ne mbaga tetusobola kweryamu lukwe mujje tugende munnange nga tugenda e Buddo. Tutuuka e Buddo nga tunnyonnyola CID. Bwe twannyonnyola CID ng'agamba naye nga temunnaggulawo fayiro nga tetunnakola fayiro yonna musooke muleteyo akasente tugende tumukwate. Naye ng'ajjukira okuva ku poliisi awo okukkirira ewa Kisitu otambuzawo n'ebigere watono nnyo kumpi nnyo. Tumugamba kasente ne twekwatakwata tubaake twabawa ne tugenda. Nze mwennyini nagenda n'abasirikale ku mbuga ne tutuukayo naye olwo nga Kisitu eno waggulu ataddeyo abakuumi abaana ababeera eyo be yawambira eyo abavubuka bali ku kkubo kwennyini awo ku main. Buli ajja bamukola ki bamulaba nga balabula ali ewaka. Kati ndoza nga bagamba babo abasirikale bazze twasanga bonna bali ku gate bali bwe bati bakuta amafumu abaana ababeera omwo munda balina amafumu batiisa naye olugamba twalina abasirikale nga tuyingira munda nga tubabuuza nga bagamba taliiwo nga tunoonyanga abasirikale bagezaako okumunoonya nga takola ki nga taliimu. Kati kyebava babuuza waba mayi talina musango yeekwekera ki kuba yandize nannyonnyola ekikola ki oba teyaliiyo. Kakati ekyo sijja kulimba olw'ensonga bwenzira emabega nti eri baamuyita emirundi n'emirundi n'akola ki n'agaana. Kyekimu ne tujja wano nga tuteredde n'abakuumi ku gate abalina amafumu ayingira yenna bakole ki. Naye olugamba nti twajja n'abasirikale nga tebalina we batandikira kufumu na mundu. Kati munnange nga tuddayo ku poliisi nga tukola statement nga era fayiro nga CID ng'agamba fayiro zino nno nnene era ne wano sisaanidde kubeera nazo nga yatugamba sisaanidde kubeera nazo fayiro zino buyinza n'okugenda okuziba nga bazitutte nga bamaze zino nozitwalawa ensanje. Koffe kyetwagala naffe gundi zaffe zitambule tufune obwenkanya. N'atugamba omusajja oyo nno nawano baleetawoko keesi nga ya defilement naye ng'era ya musajja oyo naye fayiro eyo waliyo ate omulala atali oyo oyo yali mulala naye fayiro eyo erabika eri nsanje nga era abuzaabuza bw'atyo. Ffe ekyo twagira kuba twali tugiridde yafa ate netuwulirayo keesi eyo endala tuga ekitegeeza byadda bulijjo omusajja buli kimwakola ki tugamba kati munnange tuleka tuguddewo omusango nga batuwa referensi ng'agamba naye saawa yonna ngenda kukwata ani Kisitu era nja bakubira amasimu nga Kisitu muyina munaye tetulinda CID tubeera twogerezeganya naye ng'agamba omusajja tetumulaba omusajja tetumufuna bulungi omusajja biki naye tugenda okuwulira amawulire nga batugamba oyo CID gwe mwakozesa mufu akolegana n'oli omusajja muganzi we abaali babeerawo abaluddewo kubambu bakwataganirako eyo keesi y'omwana yali ya defilement bakwatagana n'oyo omukyala kati ono yakozesa okukwana ono afuuke muganzi we olwa kitegeeza nti buli ekinajja ajja kolanga ki kati nga tuga oyo mufu abo abaluddewo nga tuga oyo mufu
oyo munne era buli kimu amulabula. So bwe twali nga tugenda okutandika okuteekayo gundi ezo yatugamba kansooke nzije n'awalampa eyo waggulu. Kyetutama bwe yali agenze kulabula ani oliwo yamala najja naga kale tukole gundi. Munnaye ne tulinda twalinda ne saayiro twalinda tulabe nga tuyina ekisobola okuvaayo nti omusajja kino na kino na kino fayiro zaalemera ebuddo. Olusi ayiddi bw'ayampako waggulu n'akubira omusawo n'amugamba mujja. Ekyo sijja kulimba naye mu kaseera ako yatugamba mulindekoko naye tugenda kumala gendayo mumukwata nga tetumunakola ki statement. Neyeewugulamu awo katini naga tugende netugenda naye nga gye tugenda okukwata yamugambe dda gyawonye edda era twakomawo nga taliyo naye tujja mugwirira era yatugamba ebigambo bino wammanga nze oli mukwano gwange ennyo ne bwe mukubira essimu essaawa zinajja CID atugamba ne bwe mukubira essimu essaawa zina asobola okujja. Lwaki teyamukubira najja? Teyamukubira naye nga yatugamba ne bwe mukubira essaawa era abazamumanyi mumuwe sente simanyi ne bwe mukubira essaawa zino asobola okukola ki ajja kuba nze mukwano gwange buli kimu amanyi tukitambuza ffenna. Munnaye twakomekereza kisi tutakwatiddwa fayiro ne zituula ebuddo nga jjukira fenga ffe abaali bakosebwa tetukyalina na 10 emirimu gyaggwawo amaka gaafa tetulina we tutandikira nti waakiri ofune 10 ogambe nti kankole ki kantandikire wano nga tetulina kuba kati nze wenjogerera siina mulimu siina maka kugamba ndi awo ndi mu bbanga omala okubeera mu bbanga nze omukazi yali yeekolera nga buli kimu salongo takusonyiwanga yabannange ebintu bikyali bizibu akyakola wamu eddalu bikyali bizibu kuba ye embeera gye yandabamu n'okukosebwa ate naye kwe yakosebwa ko naye yakosebwa kugamba alabira ddala nga simanyi kazi we bamukwata sente ze bazigyewo bamusiiga erinnya ebbi kuba kye yamuteekangako nga kinene gwe naawe n'obikkiriza nange nga mbikkiriza olwekyo ekyaliwo nga ndabira ddala bituufu naye bamala okumbikkulako kiri ekyali kimbisse ku maaso nziramu akategera ne ŋŋamba naye emyaka gye mmaze n'omusajja oyagala kuŋŋamba singa saafa dda olwo nzija ntandika obyebuuza nzeko olwo nzizeemu okutegeera olwo ng'oli ewa maama gy'obyebuuliza gye mbyebuuliza naye okufuna amagezi nga bw'ogamba omuntu kati ntegeera nsobola okukwasaganya ensonga nti ne bwe ntuula nawe nsobola okunnyonnyola kiki nsobole okuyambibwa kuba ekyamazima okuyambibwa kwakola ki nanoonya twagaana naye nga twaddukira eri waggulu ne batugamba n'amuyita n'agaana naga kati tulina okukozesa amateeka agakola ki okusinziira gye yakolera ensonga ensobi ezo naye kikoze eki kiganye kati ebuddewo wabanga waganyira lwakiki temugezaako ewalala kakati okugezaako ewalala bwe buyambi bwe twagala okufuna era bwe tunoonya kuba essaawa zino nze sigenda kugamba nti ntandikirewa kuba ekyamazima ndinga bwondaba naye munaye akutunuulira ayinza obutakulabamu kintu kyonna ayinza obutakindabamu engeri gye gamba nti kati wendi ewaka nsobola okufuna akamere nenkalya nensobola nze ndi muntu weeyo mumata nsobola okunywa kututa nga ndi waka naye ate mu mutima ate nze ndi mukosefu nnyo newondaba nti kati omubiri ate nali nnyina ogusinga wano guno si gwe mubiri gwe nali nagwo toddakawo n'owawamuka ng'ogusajja guggwira kati embeera nga bwe nkugambye nti nali nga mulalu kati kiri kijja kimala ne kijja n'olabira ddala nga era ne wembeerawo mu bantu owulira nga osobola okugugumuka newokumunoga n'owulira omuntu ayogera n'owulira nga kiri kijja n'obeera oba n'obirowooza nnyo n'owulira ng'olina embeera gy'okola kikale omutwe gwo gusigala nga mu butuufu embeera zo si zeezirize walimu si zeezirize walimu owulira nga embeera zo zakyuka embeera zakyuka si zeeze nalimu mu budde buli kati omuntu aliya akuwuliriza ayagalira ddala okumanya kuyayana ki kwoyagala oba bwenkanya ki bwoyagala okufuna mu butuufu okubeera omusawo oyo obwenkanya bwenjagala
abo abavunaanibwa ku nsonga ezo kuba kati fe abakyala tutulugunyizibwa oba tukabasanyizibwa oba tukabasanyiziddwa omuntu oyo omu abakyala abasukka mu 50. Abaana abato ng'otasobola kumanya muwendo. N'ensaba nti bekikwatako abagwa mu kitongole ekyo ekiyamba abakyala ekiyamba abaana basobole okuvaayo mu butuufu bwabwe nga bawulidde eddoboozi lyaffe n'obulumi bwe tuyitamu baveeyo tufune okuyambibwa nti ne bekikwatako ab'obuyinza mu maanyi ago mu ntebe ze batuddemu omusajja oyo bw'abanga afuniddwa n'akwatibwa n'asimbibwa mu mbuga z'amateeka n'asobola okuba nga n'abalala bamulabirako n'abeera ekyokulabirako abonerezebwe asobole okuliyirira abantu be yakosa ddala erinnya mu ngeri erinnya oyo omulisa maanyi oba omukyawo buli omwogerako nga mpulira n'olutiko olummera mpulira nga mmera otibalanga n'omutima amanya amanya osobola okwogerayo nti gundi bamukola weba amanya ag'abantu be yakabasanya ekyamazima kizibu okuwaayo erinnya lya munno naye nga muli bangi ng'ate tuli bangi era nkusuubiza nti omusajja oyo n'amala akwatibwa ojja kulaba enkuyanja y'abantu kuba abangi bw'omutuuka yagaa siina bwe neesowolayo omusajja ajja kunzita kuba bamutya nange mwennyini wadde enjogera neesowoddeyo naye nkola ki era ndi mweraliikirivu era nze nsaba mbutuufu buli awulira ekintu kino oba buli anaakiraba kuba simanyi na bukumi ki bwensobola kubeera nabwo kuba omusajja oyo mutya amaanyi kyago agamufuula ow'amaanyi ennyo amaanyi galina kati wuuyo akolegana n'abo abanene munnange bwasobola okugamba nti nkolera kino n'akimukolera ekyokubiri kati ebyo ebintu byetwambaza tusobole okufuuka bazzondo olowooza tasobola bikusindikira n'ogwira ddala oba n'ofa n'okufa yabikwambaza ebyo byakwamaza ofuuka ezzondo kuba kati byetwamaza nga tufuuka abantu omala kubeera wali eriwo wali kati nze ayinza okubinyambaza owaaye yagamba ye kabaka w'emisambo ayogera ne Katonda ayogera na buli kimu ye buli kimu kyonna byonna tewali asobola kukola ki mutiisa n'ababakulira bamutya kati we bamuyitira n'agaana munnange simanyi kuba olaba bamuyita n'atasobola kugamba nti bali be bakulu abantwala n'abajeemera n'atasobola kujja kati olowooza ki ekirala olaba poliisi bamutya omukwata nibo bamulaba ndowooza bamulaba nga ataayaaya ne bamuleka simanyi kintu kyekyo ekyamaanyi g'ayina naye nze nsaba kuba kyemmanyi nti waggulu omumanyi wabeerawo omuki omumanyi kyemmanyi nti kisitu talina nnyo kyali nti asobola okutiisa ensi yonna oba asobola okulemera olaba nze atalina kyali nange nsobola okuvaayo n'enjogera mu maaso g'abantu olw'okwagala okufuna obwenkanya n'okulwanirira abalala abazze basirikidde ensonga eyo kuba bangi atasobola kwesowolayo okugamba nti ensonga eno kangikole kati tugeze nga bamukutte obukakafu ki bwoyinza okugjayo obulaga nti bamuwa miliyoni 7 obukakafu bwensobola okugjayo okuggyako ekintu ekyo nti oba yali ndagaano yammwe naye yali ndagaano yaffe nga tuli babiri endaga muntu yange okuggyako era nayo ng'ajeegaanye kuba yasigaza endaga muntu yange nze yagiina ate nagijjawa kuba nze ebintu ebyo byamala okutandika okubaawo neŋŋamba nyina okwekubira ki kuba saddayo ewuwe nga siina ate bwe nsobola kuddayo nga mmaze okutegeera ekiriwa nyina okukozesa ate amateeka kuba nali sisobola kuddayo nzirayo ntya nga mbadde antuusizaako ekintu bwekityo nga sikyasobola mutya ne bwemulaawe nti nga nsobola okukola ki naye ate simutya kati essaawa zino kuba ne bwayimirirawo nga bamukutte mu maaso nga waali awo era nnyimirira n'enjogera nga bwenjogera bwenti kale emboozi ya Nnaalongo weteweeri tukyaleeta nno abantu abalala bangi omusajja ono mpaka nga avuddeyo neyeewozaako oba bamwogerako bituufu oba bamwogerako bikyamu so mu kitundu kyaffe ekiddako tujja kuba ndowooza tukyalirako
tujja kuba tukyaza Ssaalongo ye waali Ssaalongo bannange nze Ssaalongo sibeera naye kyekyamazima nze nvuddeeyo kati Ssaalongo ye Ssaalongo nga Ssaalongo simanyi oba naabawo ennamba ye nemukubira kuba nze takwata simu yange yagaana takwata simu yange mukowoole mugaye Ssaalongo nsonyiwa bannange simanyi ajja kujja simanyi anansonyiwa mpola mpola naye kati oyinza omukowola kati saazi nayinza okuba alaba TV nga kwali Ssaalongo yonna gyali bannange mwegayirira nti kuno tekwali kusima kwange oba sigamba nti neewaayo mu nsobyo zikola nga nkigenderedde wabula kwali kubuzaabuzibwa n'ebyo omusajja oyo ebibi byakola oba ebintu byayambaza abantu ne basigala nga bavudde mu mbeera zaabwe. Ssaalongo kyensookerako nsooka okwetonda ku lw'essente ezo ze natwala nga sizimusabye naye nti kwali kubuzaabuzibwa oba kubikkibwa ku maaso kiri siba oba kyekijja nekikwama kigaa kola kino nti bwe namala okudda engulu n'entegeera ne mmanya ensobi eyo yaliwo naye nga tekwali kusima kwange oba tekyava mu birowoozo byange nti kantwale ssente ezo naye nsaba Ssaalongo yonna gy'ali bw'aba ndaba oba ng'awuliriza nsaba ansonyiwe ku ekyo kyonna ekyatuukawo era nsaba Ssaalongo akomyewo omutima gw'obuzadde kuba abaana bange bali eyo bayaayaana tobalabako simanyi abaana sibalabako nalekayo abato abalongo bato kuba ba myaka 3 kati ye Ssaalongo addaawo nakukubirawo ku ssimu nga maama musajja wattu abasajja mwemanyi okuba nga yafuna omukazi omulala sijja kulimba mbuuze waka tewaliyo mukazi wateekayo enkesi naye bukyali busungu era nga bw'obeera tosobola kuleka maka ago kugamba nti kiwoba ng'okyagaagala kuba buli yali nsobi bigenda myezi emeka ng'ovuddeyo navaayo okuva mu tuli mu 11 okuva mu 8 myezi 3 okuva mu 8 siriiyo tomanyi baana bo bwe bali simanyi baana bange bwe bali simanyi sijja kulimba kale Ssaalongo bw'oba owulira ebigambo bino abantu tuliwo okukola nsobi ate teri muntu yeemalirira ku nsi eno nze nange nkusaba Nnaalongowo omusonyiwe ensobi zaaliwo ku mwembi ani yatwalayo munneewo ono omusawo Ssaalongo eyankulembera naye byagenda okufundikira okukomekereza nga buli omu bamwawudde ku munne ye nga oyagala okuyisaawo ekiki agamba gwoli bwoti gwoli mulogo gwoli mutemu ye nga ayisaawo ki kale tujja kunoonyako ku Ssaalongo gye bujjako eyo maaso ate tuwulire ye emboozi ye ekwatagana etya obusungu butuuseewa that is bw'anaaba atukkiriza okutuuka mu maka ge naye kati ekitundu kyaffe ekiddako tugenda kuba tukyazaayo omukyala ndowooza omulala omu somu tukyazeeyo omukyala omu naye ayina ebyamutuusibwako omusajja ono nannyini misambwa n'erinnya kati zikyalimanyi kamuyite nannyini misambwa naye bwe tunaatufunye akadde tujja kugendayo tulabe emisambwa egyo ddala kiki gimutuma kukwata bakazi buli webaka ku mukazi amaanyi geeyongera oba kale abatugobedde ebitundu byaffe byonna ekyasoose ekyokubiri n'ekyokusatu gwatanabakubiraba osobola okuddayo emabega ku kyano yaffe kwebiri ate n'ofollowing emboozi eno kale ngenda kusaba Mukama abankuumire ate mubeere bulungi mweraba
Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa. Nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.